N'abasirikale njagala bawulire tiyagasi wabalagala go bamututuba. Ninyamwawo katono. Bwebakuba tiyagasi ng'osika mu maaso ng'oyimirira nga bamuyimirira. Bwetuwugirira ssaawa zino eno okusinziira ku analysis wamu ne statistics zisobodde okubeera nga tupiikinga eza SFC wamu ne Uganda Police. Amagye ga Uganda, His Excellency Robert Kyagulanyi ku nsi kuno yasinze okubeera nga ababonyaabonya. Ababonyonyeza batya byonna hambe kulitidde ogenda kubeera nga obinyonyoka mu maaso awo naye nga tetunagendayo. Video eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like oba omaze subscribing weegatte ku mukutu gwaffe guno. Alright, olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi bamukantungidde tiyagasi. Yagambye basajja muyimirize emmotoka eno tiyagasi beddala atugisembeze kumpi ffe n'abasirikale ba SFC wamu n'amagye tulabe ani asinga okukaaba nga tiyagasi ekoze ki ng'emugenze mu maaso. Kugambye abasirikale baagudde ebigo abamu badde tebasobola kubeera nga batambula bulungi. Videos ndowooza ngenda kubeera nga mbaleetera mu video yaffe genda okukola olweggulo era nnyongera okujjukiza subscribing obeere ng'osobola bifuna nga nakabiteekayo. Sokolabe Bobi Wine biki bye yakoze awo nnyini ku tiyagasi tumale tweyongereyo n'ebirala. N'abasirikale njagala bawulire tiyagasi wabalagala go bamututuba. Ninyamwawo katono. Bwebakuba tiyagasi ng'osika mu maaso ng'oyimirira nga bamuyimiriramu nabo. Atuyongereyo maaso. Nabo njagala bamanye sinaffe tuli bannayuganda ngako ate tetulina musango. Tulina kubeera wano, tulina kukolera wano kampeyini. Naye batutulugunya kubanga batya okuba muyinza. Batutulugunya kuba bamanyi tuli ku kituufu. Batutulugunya kubanga batya amazima. Batutulugunya kubanga kiya tebagitula kyabugaga kyali. Genda maaso wa sawundi tukulembera bannamawulire. Njagala bino ebintu byonna birabibwe. Bannayuganda bali abo abatulabe ebweru w'amawanga. Njagala mumanye olunaku lwa leero abamagye bonna bafeesa buno bwe bumukuba naye kalabe nako kafulumya amaziga bambi kalabe bwe bukyasinza nkugambye abasajja bo tebakyaswalirako ddala. Nkugambye musajja His Excellency Robert Kyagulanyi abamutayiza naye njagala osokolabe ekiki kyabakoze ongambye byaddala bano abasajja balina intentions ki ku Bobi Wine kubanga engeri gye badde boogeramu eno video remember bagirekodinze mu security. Sokolabe otubula endowoozayo. My home is not there. Go home. My home is there. My home is not here. Alright, oluvannyuma lw'okubeera nga balemesa His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera ng'ayita ku main bw'ajja kozinga traffic asobodde okubeera ng'ayita mu byalo nakkiriza n'agamba nedda nze sigenda Buganda kankole poliisi kyekoze ki kyesazeewo naye agenze ku buli nyumba nga waayimirira emmotoka n'ababuulirira era waneno kyemmanyi afunyemu nnyo okusinga okuyita ku main road. Njagala olabe ongambye byaddala kana kasajja kaavaawa.
Nchuka eno message nkulu nnyo Omala Kiseka nkugambye alesedde politics njagala obiwulirize ofunemu ekyo kuyiga gwatana subscribinga bibino birabe. Tugenze mu deep politics njagala okitegere nti Museveni buli lunaku afuga mutwe gwaffe kano kagenda kubeera kanyuvu. Omukulembeze yavuddeyo n'agamba nti munna Uganda njagala okitegere kino nti Museveni talina basirikale bawera mitwalo basukka mitwalo 5 abasirikale. Naye njagala nkutegeeze kino nti ebyaddala Museveni talina basirikale bawera mitwalo 3 aba police mu Uganda yonna. Ekyo nkikubuulira nze nva Katoogo Mukono osegedde mugombolola ye Nama osegedde Nama erimu emiruka 6 mu miruka egyo 6 buli muluka gulina ebyalo. Katoogo ayina ebyalo 9 owulira. Bulika ayina ebyalo 6 owulira. Mpooma ayina ebyalo 13 owulira. Kasenge ayina ebyalo 6 Namubiri ayina ebyalo 6 owulira. Namawojjolo ayina ebyalo 6 ebyo byonna biri mu gombolola ye Nama. Waliyo police station 2 tekuliko police station eweza basirikale 8. Okategedde mwebye ebyalo byonna bye mbasomedde oba gombolola ye Nama yonna mulimu police station 2 emu eri Nama endala ndowooza eri bayitayo batya nerabiddewo. Naye tewaliiwo eweza basirikale 8. Buli police ebeerako n'abasirikale 4 5 6 owulira. Kyokka twogera ku kitundu ekirimu abantu abajjudde bwe bati. Twogera ku kitundu ekiriraanye Kampala owulira. Oluva Kampala Mukono district eriraanye Kampala. Okategedde kati buli lunaku Museveni bw'akuŋŋaanya abasirikale ke kali ke twabagamba nti tobeera na specific area nti tulina kukuŋŋaanira wano awajja leeta abasirikale abajje buli wamu abakuŋŋaanyizaawo gwakulowoozese nti alina abasirikale bangi. Olunaku lwaleero ekyaddondo Museveni ayiye abasirikale okulowoozesa nti bagenda kuba bwe batyo mu protestive vote. Naye njagala nkubuulire Museveni talina basirikale basobola ku protectinga kigavumenti kye senga abantu baba basazeewo ne bayimirira mu Buganda yokka. Talina oba obusobozi yo capacity tagiina. Nkugambye ebyalo bye nkusomedde owulira. Teri waliyo era wabeera yakuzzaako omusango ofuna boda n'otambula kilomita 40 okugenda okusanga omusirikale okugenda oloopa. Okategedde awo kyengezaako kugamba nti Museveni ayina abasirikale batono. Okulya enguzi wano bakuleetera lisiti nnene sente ezivaayo ez'omuwi w'omusolo ne baziteeka mu nsawo eziraga ezisasula emisaala z'abasirikale. Naye nga abasirikale batono nnyo. Bwe tugenda ku bajaasi wallahi nkubuulira Museveni talina bajaasi bangi. Talina. Yensonga lwaki twagamba nti bw'oba weekalakasa toba na specific area mbu tugende tukuŋŋaanire wano. Awajjayiwawo abasirikale bangi bw'otatuukawo weerabenga alemeddwa. Okategedde kati twagala abakwata abasaasaanye Uganda yonna tumutye. Tugenda mu protestive vote banna Uganda olutalo tululimutta tulukutte mu Museveni tumukutte mu ngalo 5 bwati. Bulijjo akasajja katufuga bwongo ffe tubeerawo emmundu kumbe bwe kakangakanga y'abalala ne basigala ne strategy nga tetuyina